Olusebo Benini yalabako Yesu. Y'omuntu y'omwera. Yalabako Yesu nga muto era n'agamba maama we. Maama we yagamba kimu, olabika nno oli seyinti. Era yagamba aba Yesu ng'ali mu size 6 foot bw'atyo 6'4", enviiri ze nga mpanvu za brown ali light, amaaso ge nga gamasaamasa. Yalaba Yesu. Kwegamba era enjawulo ntono nnyo n'omusumba Kayiwa oli omukyala yaani Bannayuganda bazze bagendako mu ggulu lwakuba buli omu ali eggulu. Muzungu wanviiri mpanvu. Olusebo Benini yalabako Yesu. Y'omuntu y'omwera. Yalabako Yesu nga muto era n'agamba maama we. Maama we yagamba kimu, olabika nno oli seyinti. Era yagamba aba Yesu ng'ali mu size 6 foot bw'atyo 6'4", enviiri ze nga mpanvu za brown ali light, amaaso ge nga gamasaamasa. Yalaba Yesu. Kwegamba era enjawulo ntono nnyo n'omusumba Kayiwa oli omukyala yaani Bannayuganda bazze bagendako mu ggulu lwakuba buli omu ali eggulu. Muzungu wanviiri mpanvu. Are we blessed as a nation to have Benny Hinn in the country? Kyeri mukuddamu 13 weeks bwe zaayitawo keesi 5 ze baabawa abantu abo bonna baasigala balwadde. Era waliwo yalina okuba nga baddokita bamusikejulinzeeko surgery n'azigaana n'agaana amaddagala. He continued to deteriorate his health. Ye ng'akkiriza kimu, nze nafunye ekyamagero, I believe nawonyezeddwa. Henry, nziriramu omusajja yakwata documentary n'agenda ewa Ben Hinn n'asaba abantu abo abafunye ebyamagero. Ku 76 bamuwaako 5. Naye aba5 they exhibited signs of the same illnesses ze bagamba baawona. Naye omu ku abo yagaana n'amakerenda okuddamu okumira ne scheduled surgery gye yalina okukola yagigaana. Health ye ne-deterioratinga. Kakati ono omusajja ajja Uganda. Waliwo famire y'Abayindi njerabidde erinnya. Balina omwana yafuna akabenje n'abeera ne 2 brain tumors. Ne bamuleeta ku crusade eyo asabibwe. Omwana brain tumors ku mutwe zamuleetera okubanga ali mu vegetable state. Abatamanyi vegetable state kitegeeza oli awo okujjako okutemya tewali kirala ky'osobola kukola. Okitegeera baabaleeta ne bamusabira. Ben Hinn TV ono eyazze okukolako interview manya eyazze okukola documentary ye yasaba ne Ben Hinn ministry negamba naye twagala musabire ku mwana oyo. Ben Hinn yali amwewaze. Ng'amuyitako buyisi. Naye n'amala ne bagamba sabira ku mwana oyo, bazze enfunda nnyingi kweno crusade ne bazadde baabo okkakkana babaleese ku stage. Ben Hinn yagamba ebigambo bye biti ng'agamba endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu kutu gwa Uganda ey'enkya.
Nkale, kakati ku nsonga ya Benny Hinn okujja mu ggwanga Uganda, of course, being amidst the election ne economic crisis, of course, n'ebirala ebigenda maaso mu ggwanga Uganda. We would love to delve deep and dive into this conversation to understand ndowooza omukutu guno we've stood the test of time eyo kubeera nga to take on checks different people and sectors ne omuli eddiini ekola kyamaanyi nnyo either okuubisa oba okubeera nga egatta abantu ku kintu ekituufu. On the contrary, mu ggwanga Uganda oba ku ssemazinga wa Africa, it's totally different. It's blindfold and business n'okubeera nga baavuwaza abantu. So tugenda kutunuulira case in point okujja kwa Benny Hinn. Si gwe mulundi gwe ogusoose mukwano nnyo gwa Robert Kayanja owa Miracle Center Cathedral. Benny Hinn yabadde yakava Kenya gye buvuddeko era Kayanja, Pastor Robert Kayanja was part of the flock oba abaaliyo. So he made a grand return era already enjiri yatandise dda. But we want to ask ourselves a lot of questions. Bantu bo basaba, bantu basinziza Katonda, but poverty oba obwavu bweyongera, ababbi beeyongera ate nga balina mu kyaki be baba genda maaso kubeera nga babaaniriza, ebivve byeyongera. An African nation that seeks God on a daily, is it bad strategy oba the way they pray nti ensonga Katonda tayanukula saala zaabwe, or it's something else? Kuba every Monday to Monday bangi nnyo abagenda mu makanisa, abasumba ab'ebweru ne bajja. And what value do these foreign ministers, as they are called, naye abasumba bava ebweru, what do they add? Tujja tunuulira nnyo basically enzikiriza y'abalokole. Nkale, nze Moses Wamala. Ladies and gentlemen, welcome on the show. Let's get this started. Kale gwe naza agobera omukutu guno Uganda yencha tukiriza mu amanya gedoza, and that's why we always bring different people on the channel tuleta abantu ebenjawulo ne bawe birowoozo byabwe ku nsonga ezitalizimu. However, tukuba touch mu buli kintu kasita kiberanga nkikuŋŋaanya abantu abangi oba nga kitwala n'ensimbi y'omwe w'omusolo, either private oba the public sector. So kati enzikiriza eddiini kikulu nnyo. If we don't ask ourselves the hard questions, ebyakibuwetere bisobola okuddamu n'ebyali e Kenya. Omusumba oyo, I'm forgetting his name, bangi nnyo abagamba bakola ebyamagero naye ate at the end of the day abantu nga babanyaga bunyazi. And speaking about the miracles, kuba crusade ya Benny Hinn ne Pastor Kayanja batugamba era bagiranga bakulaga byamagero. Question is, if God makes miracles, then why do you advertise and even nga byolangira kugamba muba mwabitegese oba kuba mugenda okulanga nga that's what you're going to prepare? Kati ekibuzo kiri nti Katonda yaba akoze akalango nti yabitegese ebyamagero mujje mulabe ebyamagero oba bano bye baba babitegese? Because spiritually there is no way you can tell me nti ngenda kubeera nga nteekateeka ebyamagero mujje mulabe ebyamagero. Nkale, ngenda kubeera ne muganda nge Henry, mbadde mumuwulira actually naye abadde aludde okujja ku mukutu guno, but tugenda kwogera ku nsonga eno okudiginga deeper n'okumanya n'okubeera nga tuwayaamu okugenda maaso okubeera nga tutambula ffenna mu nsonga eno.
mugano nge Henry Jali yeva Ben Hinn simanyi oba ali blessed naye okubeera mu ggwanga eririmu Ben Hinn ajja kumbuulira the benefits and of what importance and value is the coming of Ben Hinn mu kaseera ke tulimu tugenda mu kaseera ka kalulu Pastor Kayanja awagira NRM era takigaana nga n'abasumba abasinga. Could this make a difference to Uganda when it comes to the status quo eya kalulu oba bino bya malya ga nsimbi? Muganda nge Henry ogambo kya ssebo. Bulungi ssebo, gyerwaliko ssebo. Kale bambi bigenda bitya? Tuli mpola tubulanganye but all good. Good, we are here. Yeah. Kakati simanyi tutandikirewo ninza okubuuza Uganda tuli ba mukisa nnyo okubeera n'omusumba ali anointed miraculous nga Ben Hinn. Are we blessed as a nation? Bakasita abasinga ndoza weetegereza nnyo abasinga bava mu America kujja Uganda nga balinayo crusade oba seminars. Yeah. So okay, naye nga ndoza nga sinajja ku kibuuzo ekyo. Are you blessed to have Ben Hinn mu nsi gy'olimu? Bannayuganda abaliyo, are they blessed? Boolabako, booyogera nabo, ofuna akadde n'ogendako mu kkanisa ye, oyinza okugamba nange kati nga ggwe, are you blessed to be in that country n'okubeera nga oli mu nsi erimu Ben Hinn? Sijja boogerera kunze nedda. Ekisooka yaggwako yali eri yakwata abantu be mu 90s nagwa kati abantu abaliko be bano boolira ba Joe Austin ba ani omulala bangi abaliko kati ba televangelists ba Creflo Dollar bavugwako dda. Awo time yaabwe yajja negeza abantu ndoza ne baba bulungi kati bamubagezaako kudda. So Henry, Ben Hinn is no longer that influential and powerful and famous as he was in the States? Singa bwe yali mu 90s ojjukira mu LTV. Yeah, Lighthouse Television, yes. Light time eyo kwata ku TV yonsabe. Oh, naye wabikwatangako Henry, wabikolanga oba ewaka mwabikolanga? Nawuliranga ababikolanga. Enamba bwoganda olaba kulaba abantu nga basoma ennamba awo mu covid mbwe ennamba nga tuli mu covid nti ennamba eyita ku simu ku TV yo kuba oweereza mobile money tebitandise kati. Betandikira mu time ya Ben Hinn oyo. First and foremost, kweyo side eyo gy'oli, who is Ben Hinn? To those tuyinza otandikiraawo tudde ku kiri ekibuuzo of what importance and are we happy to have him? Should we celebrate? Kizibu nnyo comparinga Ben Hinn wa kaakati. No one 90s. Nga era bo paka kati bagamba bwe baba mu describing bagamba he's a controversial Christian televangelist. Eyo mu America bwe bamu describing. Yes, that word alone, controversial Christian televangelist. Era nga bagamba yakolanga miracle crusades yatandikira eyo mu 1980s. Era nga ina gundi ye broadcast ku TV nga bagiyita This Is Your Day. Yes, I remember it and I know. Era yalinga broadcasting over 100 countries. I know obutabo yatundanga obutabo Good Morning Holy Spirit obonna bwali butabo.
naye ng'akola nnyo healing crusades mu mawanga ag'enjawulo. Lwaki bamwogerako ng'ali controversial? Because of kubiyakola ate kati recent I think 2024 yavaayo na admittinga nti ya promotinga inaccurate prophecies. Okay. No pushing forward prosperity theology. Ostegera. Atenze esajibalanga apology. Lwaki? Najibalanga coming out. Because bokola apology no sigalanga nothing really has changed. Kugwe. Then I don't think it's an apology. Atenze apology ziri mu bat. Nti mwami wamala nkusanze ne kubo oluyi kasante kamu nsonyiwa naye naawe ndi muntu ndi muntu nange nsobya ene apology erimu bat naye kati muli mu kutunula mubiri ebitono. What about bino ebirungi? Okay, basone wenye abatuuliriza njagala mbazannyire ebigambo bya Pastor Ben Hinn mugana fe Henry byayogerako okuvalidatinga byayogera. Ebintu bino ebisinga biri over the internet. Osobola ogenda mu YouTube n'oteekamu ya Pastor Ben Hinn finally apologized to the entire world over his fake miracle. Oba n'onoonya channel bagita Gospel Seed TV, Gospel Seed, CD and Sigo, Gospel Seed TV, interview eyo jeri. This is what he said. Okuvalidatinga Henry byayogerako. I've been in ministry now 50 years. It'll be 50 years this year. That's a long time to last. I think that should be a testimony by itself. It is. In fact, that's my next question. You have been following Christ for decades. As you reflect back on those years, are there any regrets that you have? Absolutely. I'm a human being. I've made mistakes. I remember Oral telling me he made mistakes by the truckloads. We all make mistakes. The two things I regret most in ministry: I was not too wise a number of times with prophecy. Number one, I had guests come to the crusades that I think brought harm to not only people's lives, but also to my reputation, because their prophecies were not really prophecy. They went outside the borders of redemption, because anything that's outside redemption is not prophecy. We know, of course, that prophecy is for edification, exhortation, and comfort, but it must be within redemption. And when people come who go beyond that, we should not allow that. And sadly, I allowed it, and then I stopped. But that was years ago when I stopped. Bigambo by'omusumba Ben Hinn. I think you can carry on, sir. Kulikikanga apology. Nti abantu ababajja nakkiriza abantu abalala okujja okuwa obunnabbi obutali butuufu. That means ye akyejjenamu. Ye the fact nti yakkiriza abantu abalala. That means ye nga ye tali at fault. Actually ye biyakola ye nga ye. That doesn't come off as an apology. Anyway, tugende maaso njagada abantu okufuna bulungi nnyo kyoyogerako. Let's go ahead. Obadde ombuuza omwami ajja Uganda. Ebyo ebimufuula controversial eyo gy'oli mu America. Okay, yavaayo ne yeetonda.
sijja kweta kwetonda azize ebintu bingi ebikoledde kati kankudduseeko emabega early 2000s. Ekisooka omwami oyo Benihini enjiri ye agijja ku mukyala baali bamuyita Catherine Kuhlman. Yes. Yali eyo mu mid 20th century gye yatandikira obuweereza era ebintu ebimu kwegamba oyo omukyala ye yalinga inspiration ya Benihini nga muto. Era omukyala yali asinga okukola gwe yali yeegomba apiikinze Benihini oli omukyala bye yali akola. Yes. Okitegeera olaba ne bapasita abasinga bwe tujja okulaba eno e Uganda nabo bafuna inspiration from what Benihini was doing. Ngufuna olwesebo Benihini yalabako Yesu y'omuntu y'omu era yalabako Yesu nga muto era n'agamba maama we yagamba kimu olabika nno oli sayinti era yagamba aba Yesu ng'ali mu size 6 foot bw'atyo 6'4", enviiri ze nga mpanvu za brown ali light, amaaso ge nga gamasaamasa. Yalaba Yesu. Kwegamba era enjawulo ntono nnyo n'omusumba Kayiwa oli omukyala yaani bannayuganda bazze bagendako mu ggulu lwakuba buli omu ali eggulu muzungu wanviiri mpanvu. Mu byayogera teyafuna kadde kwogerako na Yesu. Tebafunako kadde ako, teyafuna mu kisoogo. Nandyagadde okumanya conversation yaabwe gye baalina ne Yesu. Boogera ndowooza naye mbadde nkuzizaayo emabega. Ngenda kuleeta one particular crusade gye yakola mu 2000 eyo. I think late 90s watch. I'm not quite sure. Kugundi. Naye omwami oyo aina crusade gye yakola mu Portland, Oregon. Ng'awonya abantu akwata wano n'ogwa yekwaya ng'egwa yayi agamba bugambi kimu. Fire in the choir. Kwaya yonna neeyiika. Wanji ayogera ekigambo kimu, fire in the choir. Fire in the choir gabali wala. Mulaba mikono. Fire in the choir. Kwaya yonna neegwa ku ttaka. Ayimiire n'okushuuti n'asonga mu bantu. Fire! Abantu bonna kufasitula wonna ne mugwa. Oba ntegeera. Nkufuna. Naye waliwo abaakola documentary naye baagenda ne bamusaba olukusa okugenderako. So TV ye nekkiriza, but bano abantu omuntu yakola documentary, I forgotten the name, yasaba nti kweyo Portland crusade baakola ebyamagero 76 76 miracles claimed. So kati ono omwami najja mu Benihini Ministries n'asaba amannya ne addresses z'abo abantu agende yongere okukola investigation ze. Bamukandaaliza kumpi 13 weeks ng'abantu abo tannabafuna era bamuwaka amannya 5 gye twandiise follow-up investigation nti omuntu wamulabye ng'ayogera naye olina okgenda naawe ogende nga munnamawulire ogoberere to confirm
Ya mu mawulire ekirwadde kirala gyakirina. Ab'eŋŋanda boogera ki? Yes, reputable ab'eŋŋanda, very ku b'eŋŋanda, reputable hospitals. Tugendeyo nti ddala ono omuntu teyalina nkizi. Ono omuntu nja kugamba eyo mu maaso era omusumba eyo Uganda. Eggumba ly'omwana lyakatalinga ne liggwawo epya ne likula. A newborn grew. Era dokita najja nezi x-ray. N'atandika okugamba eno lino eggumba muliraba before, kakati lino eggumba lyepya nga likuze. Era ono omwana yali agenda kukola surgery naye ne bagistopinga kubanga bwe yajja wano n'asaba ne bamusabira eggumba lirino pya. Lirino lyeraga kuki? Ku x-ray. Nga musawo ali ku kituuti. Musawo ali ku kituuti. X-ray bagireeta ku kituuti oba yaleeta gwe? Bazireeta ku kituuti ne baziraga ku kamera. Bino biri mu ggwanga Uganda. Ono eggwanga nani alifuga? Eggumba eppya lyakula mu mwana. Kati nze kyenjagala oyo omwana ajje mu reputable hospital. Yes. Nti bamuleese ku, let's say, kampewana abantu ge bamanyiiko, Boston Medical. Yes. Oba Mass General. Ne bamuleeta badokita beeno. Tebalya kikyojja mu miro. I don't believe. Because bw'okola wrong report. Diagnosis. You lose your license. Okitegera. Eggumba eppya lisobola bulungi okweraga mu kyuma. Wano basobola oddira nti this is a foreign body. Lino ggumba ppya. Baafunayo dokita n'annyonnyola abantu kituufu bannange. Engalo ne zikubwa. Of course. Njagala nkutwale ku eky'omukisa. Are we blessed as a nation to have Benny Hinn in the country? Kyeri mu kuddamu. 13 weeks bwe zaayitawo, keesi 5 ze baabawa, abantu abo bonna baasigala balwadde. Era waliwo yalina okuba nga badokita bamusikejulinzeeko surgery, n'azigaana, n'agaana amaddagala. He continued to deteriorate his health. Continued. Yenga akkiriza kimu, nze nafunye ekyamagero, I believe nawonyezeddwa. Henry, nziriramu, omusajja yakwata documentary n'agenda ewa Ben Hinn n'asaba abantu abo abafunye ebyamagero. Ku 76 bamuwaako 5. Naye abataano, they exhibited signs of the same illnesses ze bagamba baawona. Naye omu ku abo yagaana n'amakerenda okuddamu okumira ne scheduled surgery gye yalina okukola yagigaana. Health ye ne-deterioratinga. Kakati ono omusajja ajja Uganda. Waliwo famire y'abayindi njerabidde erinnya. Balina omwana yafuna akabenje n'abeera ne 2 brain tumors. Ne bamuleeta ku crusade eyo asabibwe. Omwana brain tumors ku mutwe zamuleetera okubanga ali mu vegetable state. Abatamanyi vegetable state kitegeeza oli awo okujjako okutemya tewali kirala ky'osobola kukola. Okitegeera baabaleeta ne bamusabira. Ben Hinn TV ono eyazze okukolako interview manya eyazze okukola documentary yeyasaba ne Ben Hinn ministry negamba naye twagala musabire ku mwana oyo. Ben Hinn yali amwewaze ng'amuyitako buyisi.
naye n'amala ne bagamba salira ku mwana oyo bazze enfunda nnyingi kweno crusade ne bazadde baabo okkakkana babaleese ku stage. Benini yagamba ebigambo bye biti ng'agamba sitera kuteeka mikono ku balwadde, emikono ngiteeka ku abo olwedde abawonye. Nziriramu, sitera kuteeka mikono ku balwadde, emikono ngiteeka ku abo abawonye olwedde. Naye engeri gye kiri nti muzze wano, kale kansabire omwana ono healing. N'akwata omwana n'amusabira n'amugamba owonyezeddwa. Okitegeera bwe baddayo family egamba bwe baddayo Benny TV ne bakoze ekigambo they were persuaded by Benny TV okupledginga $100 per month. Inti ba $90s. That's a lot of money. Inti kwegamba ba okupaswedinga omuntu okumukkirizisa kwegamba okumusaba n'omwegayirira. Persuasion nti omwana ono okuwona ekyamagayo kyazze, but weetaaga oyongere mu faith, n'ekirala weetaaga oyonge obeerenga owaayo pledge towards the ministry of $100 per month. Tekikoma okwo, waliwo lampsam ya 2,000 gy'otandika nayo. Lampsam ya 2,000 ng'ekola kyeyo? Ze zitandika before kiri 10,000. Ng'osooka n'okwata 2,000 n'oziwaayo. Oziwaayo n'otandika 10,000 per month. Family yaziwaayo. Family bagikolako no interview nga n'omwana akyali mulwadde n'agamba ffe tukyakkiririza mu kyamagero, ffe badokita bagamba nti ono omwana agenda kufa tewali kyamukolera, naye ffe twakkiriza nti Katonda agenda kukikola. Ko omusajja n'amubuuza, naye zino ssente ogenda kukola otya nga temulina ssente? N'agamba affe era paycheck egenda okusooka tugenda giwaayo. Ko omusajja n'agamba kyogamba before family Katonda yasooka then church. Omusajja n'agamba Katonda ffe yasooka ne kuddako church, family nejja nga tetunnalya tusooka kuwaayo. But hearing these things, omuntu ayinza okwebuuza eddiini eyo teri regulated ebintu bino okubeera nga omuntu akyayinaayina like that nga this is being gullible or this is fraud actually. Era nze nkubuulira ono omwana yafa after 7 weeks nga conference ewedde. Kati oyo omwami yali amukolako interview n'amubabuuza zino ssente zina accountability, n'amulaga ka pledge card. Ompulira bulungi. N'amulaga ka pledge card. Yes. Oyo omwami alina akaliko Benini Ministries. Pledge card eno gy'olaba etandikira ku $5 eriko akabokisi nti 5 1,000 akabokisi otiikinga butiikinzi. Otiikinga kuliko 1,000, kuliko 2,000, kuliko 5,000, kuliko 1,000 tiikinga. Ontegeera nkufuna bulungi. Yoyo mwami ajje Uganda. Naye ekibuuzo kiri eri okwongera okukitegeera. Omuntu ayinza okwebuuza eyo mu nsi gy'alimu America is one of the first world countries, superpower. Ebintu bino bigenda bitya mu maaso under the watch of the leadership? Mwami omala kintu kyotategeera. Eddiini si Afrika yokka oba Uganda yokka. Goloza paka kati. Goloza lwaki bano abasajja bagagga nga bw'okiwulira. Obwongo bw'abalina anything to do with religion. Obwongo bwe bumu tubugabana. Tekiriiko nsi gy'olimu. Tekiri mu nsi gy'olimu. So a seed. Seed
CD yonna eriko okutiikinga ng'etandikira ku $5 abadola emu temutawaana. Nakyo ngamba ekya miracles, these manufactured and cooked miracles. State teyina we regulatingira bintu ebyo ng'ate waliwo evidence eraga nti abantu bano tebaawona. Religion is bangambe kale tugereze ku bintu bya Benny Hinn ne banne. Ekisooka religion teri regulated because it's a right. Yes, I know. Donations ziri under church. So bo baba ne ba doctor baabwe. Oh, okay. Baba ne ba doctor baabwe, doctor najja n'agamba kituufu. Ate ogenda kwesanga nga kituufu omuntu yagwa kabenje n'amenyeka vertebrae. For example. Yes. But the healing, the actual healing, not documented anywhere. So tewali government weyinza kuyingira mu negamba naye sokolinda katufune ba specialist bo abavaayo waliwo dokita bamuyita oba Dr. Kushner gwe nalabako ng'agamba oyo omusajja alimba Benny Hinn alimba but ogenda bikola eno ku side kyova bena abawakanyi be bayita basitaani bo bawakanyiza eno ku side tebasobola kugenda mu government ne bagamba naye tuteekewo tugende mu ddwaliro tuteeke bano abantu mu ddwaliro. It's their life. Omuntu ng'alimba ng'afera abantu through kulimba ng'akugambye leeta ssente n'oziwaayo. I don't think it's a crime. Okay, but however, I think the United States of America erina amateeka agafuga simanyi fraud ebintu bwe bityo receiving money or obtaining money in false pretense ebintu bwe bityo. Fraud kyekino nenzija nengamba mwami wamala nti mpa sente ngenda kuzifuula nkuwe dabo. Bwekitabaawo oba onzibye naye bwe nkola kyaki yange nenzija nengamba mujje tusinze Mukama kati muleete ebyeweebwayo ate muteekemu n'okwesiga Katonda sente ze muleeta mugenda kuwonyezebwa endwadde. You can't put that mu court n'ogamba yansuubiza. Oh, okay, kuba abakuyise out willing nti abagale okuwonyezebwa mujje. Yes. Era musige ensigo eri Katonda. You can't present that mu court n'ogamba nange nasiga. Saawona. Teri agenda kuwuliriza. So mu byoyogedde teri mukisa gwonna Uganda gwefuna. It's of no value and importance. Oyagala gamba it's a wastage of time oba a money making venture. This is a gimmick. Naddala ewoyo omwami Kayanja agenda okuleeta because Kayanja ali ne Benny Hinn beeramu tujja balabeeyo maaso. Lindako oyagala kugatta Kayanja ne Benny Hinn mu katiba ke kamu. Era kubanga yamuleeta. Okay. Every time yamuleeta kati ngenda kulaga preparation kubanga obulango obadde buyita oba okuwaniriza Benny Hinn e Kampala. Kati waliwo kavidiyo kenjagala nkuplaying nga Kayanja ategeka abantu mu lukuŋŋaana. Kayanja nga ategeka abantu mu lukuŋŋaana oyagala okumpa. Okay, kankawulirize. I'm telling you, even you watching us on TV, you'll have your pastor. On Friday, he will organize a fasting. We are going to be praying at church. We are in 3 days of fasting. The Lord just said, He's lying to you. The Lord said.
ng'ennaku z'omwezi 27 from the 27th 28th 29th Benny Hinn gende Uganda. Pastor Benny Hinn go to Uganda. Kati omusumba obwagamba, if your pastor tells you we are getting into a fast, we are going to meet and pray, crying unto the Lord, tell him, Pastor, I love you so dearly, but these tears, you're going to cry alone. You are the one who has told. The billboard told me I go for the crusade. Like father, like sons. What happened to Joseph? The Bible doesn't say, and Mary became a widow. Kakati oyo ye Pastor Robert Kayanja. Ngagamba. Ngagamba. Nti bulabayo pastor eyo gye muli. Nagamba mbu muzine ennaku alina byategese ebirala. Mugambi mulimba inti kwegamba bwabayo ba pastor bugembe ba pastor bujingo omusumba omulala yenna aina kyategese mwezi nnaku whether kusiiba whether conference ku church ye whether kinga abagamba mujje tukungane muzine ennaku 3 oyo mulimba inti oli yatandika kanisa ye yayitibwa katugambe nti naye yayitibwa naye mu wiiki eno bwavayo n'agamba abantu nti balina okusaba n'okusiiba abamulimba abantu bonna bagenda wa Benny Hinn era mu mugambe amaziga aswadde nnyo kubanga ffe tugenda wa Benny Hinn. Kiki oyagala okujja mu ekyo? Anti entegeka oyo katonda yayo oyo katonda gwe tugenda comparinga. Nti katonda alagidde bagenda kusabira wantu wamu. Nkupulengire yakalala. Nze kwa politics ali emabega wa ekibuzo kyo kijja kweddamu mpola Benny Hinn okujja kwe Uganda. Kuina value. Kugasani. Akala. Kugira bugende bwagamba. Nabadde namba Pastor Makoko nti omuntu bw'atawona nga Pastor Kayanja ne Pastor Benny Hinn be bali ku stage simanyi lwaliwona. Nziriramu nabadde namba Pastor Makoko nti omuntu bw'atawona nga Pastor Kayanja ne Pastor Benny Hinn be bali ku stage simanyi lwaliwona. Olina okuwonerawo bannange. Obudde bwa services no butono, but Pastor, if I had an hour I could tell you why I love you so much. Naye obudde bwatusalako, but take it as it is. I love you and I see how you have served Pastor Kayanja. Justin Nabos introduced me to you. Wow. And she tells oba kumanya atya amanyine mukyala we n'abaana bozadde amanyine okunyumiza sente ziwawaddeyo nga Pastor Isa abawaayo. Angambye you've supported that church emotionally, financially for I didn't know it was 34 years. Yeah. I want this church to honor you at least. Amen. Ono Pastor Wilson Bugembe nga ayogera n'abantu abagamba nti oli nti bw'abaira nga Pastor Kayanja ne Pastor Benny Hinn nga bakusabidde n'otawona. Biveeko toliwona. Ono Pastor Bugembe njagala wabeewandaga mu scriptures, mu the book of scriptures, ekintu ekyo we kiri anywhere. Anywhere. Nti bano we batakusabira bw'otawona nga bano basaba ebyokuwona gwe byesonyiwe genda kuwangatto gwe toliwona yoyo omusajja ajja everything lwaki bali mu katiba ke kamu bano abasajja. Yes. Lady Mwami Benny Hinn, everything about them is about sente. Chokola ya flying a private achogera yetalinya kayola mzimu koya ekitegeeza okujja Uganda. It's a private jet. Let me tell you, nze ngobeera nnyo aviation and so on.
okukyataringa ejjet okuva US paka Uganda. Let's say a US paka Uganda, it will take you 18 hours. Yes. Now, 18 hours. Every hour to charter a jet, mutwalo gwa $1. Henry, genda ampola, lindako. Katugeze inti Pastor Ben Hinn achatarinze private jet. Omutwalo gwa $1 buli saawa. The minimum a jet costs. The minimum. Minimum. That means depending on jet kijofunyi. Okitegeera weba liya jet ezebbeeyi oba Gulfstream ezebbeeyi oyinza ogenda paka ku $15,000 an hour. Tubale ranging 10 to 12,000. Tubale nti rafula obukadde 37 n'obukadde 4 buli ssaawa bw'abajja kati tukubiseemu essaawa 18. Yes. Obukadde 666 n'okusoba bwe tuba kujja buzzi si kuddayo. That's how much a jet costs. In preparation of this man, mufunirawa. Obukadde 6 okusoba kujja buzzi. Bulungi nnyo. Everything about this man and his so-called believers abamukirizamu abasumba. Buli kimu kye bakwatako waayo seed. Waliwo ka video akala kenjagala okuplayingira nga Ben Hinn ayogereyo mu it was late 1990s. But tinga tetunava ku kya private jet achaji flying because I remember ninagunje nalabako mu 2018 ngagamba he no longer flies privately ngagamba I fly commercial just like anyone else. Yali ayogera ku mukutu gwa television ogumu. Does he still fly private jet? I stand to be corrected. Bwaba yakyusa good. Nayenze kyendi muku eyo podcast gye yakola eyo we bamubuuliza about eyo crusade yali akole Portland. Yes. But the reason he flies private aba agenda kuwanyo bwa flying a commercial. Yes. Naye yinza okwesanga nga that is in the 2000s nga kati a flying a commercial, maybe first class or something. Which would be plausible. Okay. Flying about naye nze considering the interview gye yakola mu 2000s. Okay. Yes, I wanted to correct that. Okay. Obadde olina video gy'oyagala okunzannyira endala eri ku ki? Oyo omwami ng'ayogera kwegamba ekimufudde okuba nti olina okwesiga Mukama n'ensigo. Era ogenda kulaba nnyo relationship y'abaana abasajja. Kansooke mpulengeka ka video owulire. Nga ayogera ku ki? Ayogera. Nga talking about sowing, yes. Ngayogera ku okusiga ensigo. Okay, kazanye tuwulire. Paul to deliver his message to the crowds. But what is the message that God wishes to deliver to this crowd through Benny Hinn? Now, ladies and gentlemen, would you look at me eye to eye, please, and listen carefully to what I'm going to tell you. Right after the year 2000 begins, tragedies will hit in the world. Financial disasters will hit.
And only those who have been giving to God's work will be spared. Hallelujah. Increase your faith, increase your seed, and store up for the future, so that when these tragedies hit on earth, you will be spared. Now I'm going to ask all the ushers to stand and pass the envelopes to everybody here. Now you can make checks payable, of course, to Benny Hinn Ministries. If you're using your credit cards, make sure to put your name, your account number, your expiration date, and sign what it says signature. Whether you're giving that seed through a check or through cash or credit card, just put your hand on that seed after you sow it and pray. Nothing. Mukawodi osebo konzanyidde mpulira omukulu abagamba nti waliwo disaster egenda okugwa naye mu abanaabagwa anaaba asize ensigo yo gwe tojja kuziye webale nnyo nti waliwo gwe tojja kuzikirira egenda kuba mbi nnyo naye nga solution yeeyo disaster nsigo era engalo ne zivuga omumpulira ensigo eyo yegenda okutaasa gwe obutagenda mu eyo financial disaster. Oli abana abasajja kati nga sineeyongerayo off that kankuteereko ne kano ka audio koono omwami bamuyita Lubega, Apostle Grace Lubega. nze nja kukoma ku Lubega. Grace Lubega ekyo kirina kukiteekako. Agamba atya katuulire muntereko mpulire. Fruit before time. There's a lady who came to me, she was barren for 4 years. 4. And then she told me, pray for me. And when I laid hands like this and said to pray, the Spirit spoke boldly. She does not tithe. Bishop, I was in the middle, Father, in the name of Jesus, and the voice said, she does not tithe. I stopped praying right away. Immediately. And I told her, go and tithe. She told me, how does that? I told her, no. God has told me your womb is shut because you're not tithing. I'm not saying everyone's womb is shut, but for this one, the devourer could only be rebuked through the tithe. And I explained it. She tithed for 2 months. The 3rd month, she was pregnant. We didn't pray about it. So imagine how many things you have made barren because you are not faithful and with little. Lastly, never put, I said it yesterday, never put your need above the principle of God. Omukulu agambye nti yali asabira omukyala yali mugumba yalina obuzibu. Aba asaba bw'ati agenda okulaba Katonda n'amulaga ono tawaayo kimu kya 10. Katonda yamugamba oyo gw'osabira tawaayo kimu kya 10 n'amugamba Katonda ndaze towaayo kimu kya 10. Bwe yatandika okuwaayo kimu ekye10 mu myezi 2 yali lubuto. Lwaki olese vidiyo eyo mu kaseera kano nga twogera ku Benny Hinn? Because njaga bikololetinga byonna kumu. Bana abasajja obuna ate balina kana akantu ke bakola anti nawulira era oyo Lubega oyo ng'agamba mwami Lubega yagenda n'awaako obunnabbi nga bugamba nti ndabye mu West Africa yonna West Africa egenda kulumbibwa drought ne famine ebitabangawo mu history y'ensi eno.
ate tewali kintu gavumenti zonna ez'oku nsi kyezinza kukolera drought ne famine ebigenda okujja wabula Katonda yandaze solution nze nammwe mwenna tugenda kusabira famine eyo egende era bwetabaawo manya twasabye owulira bana wagenda kuvaawo enjala ani amuwadde akatebe mu mawanga g'obuvanjuba actually ebugwanjuba wa Africa naye tugenda kusaba bw'olaba enjala eyo ani amuwadde akatebe tegudde manya nti yaganye oba yalemye okujja lwakuba twasabye ye interpretation olaba abasajja webe kugamba kye bakola oba gwe tukyakkiririza mu Katonda Henry wani wamala wangi ebintu ebiri sirabawo any biblical sense in it mu bino abasajja bye boogera kama Katonda yali amulaze enjala ani amuwadde akatebe gowakanya nti Mukama teyamulaga nkugambye era ojja kulaba ne mu comments section mugenda kuvaamu abantu either abavuma ate nze njaga nnyo negative criticism ng'oli tavumye kubanga okuvuma kyekintu ekyasinza obwangu okukola okitegeera tuviire kupasa naye njagala nnyo open mindedness bwe wagoberera bwe baasaba enjala yagwa oba teyagwa kyekyo nagiwulira njala ya mu West Africa yabyogera ddi ebyo sijjukira bulungi sijjukira ka video nakalaba but it's been a while bayinza okuba baagatta AI nga bawaayiriza omusumba bane twagiddwa AI anti buli kimu kati omuntu ne walabikira bulungi ku video nga awemula omuntu abaana n'agamba bampaayirizeeyo AI naye nga ate gyebi tuzze tubirabako mwami Henry tuzze tubirabako nga ogenda okucekinga deep what nga mazima artificial intelligence ekulaga this was AI generated. I stand to be corrected then. So olaga nti bano bonna bali mu katiba keekamu era bazze kukola nsimbi kubanga oyo omusajja kati neno AI omusajja yavaayo n'agamba beetaaga $55 million okuzimba ekizimbe eriwa oyo mwami Lubegeera yeah okay yes eyo njijjukira bulungi okuzimba ekkanisa no yagamba $15 million which is about 50 billion shillings tukati eyo yosigenda kwongera depth tujja kufuna time yabyo yes nkulage abasajja bye bakola wano tuleesedde sekale Benny okimanyi nti in preparation for Benny Hinn mwami Kayanja oyo yavaayo n'agamba nti balina ekifo kye bagenda okuseeteza abantu we bagenda okubeera we bagenda okukolera crusade wennyini ekyo ekifo yes beetaaga kawumbi era okyagamba mbunze mpakanira bwerere nsimanga nkayanira bwerere beetaaga kawumbi nga kakukola kikuseeteza buseeteza kuseeteza kuteekawo stage kuteekawo biki mataala biki byonna ebyetaagisa 1 billion $1 billion shillings. Are you trying to tell me nti Uganda kyeyetaaga right now kwe kuteeka akawumbi mu crusade ya Benny Hinn nga byebizibu Abannayuganda bye balina wow. Tell me if I'm wrong. Abasajja bo financial breakthrough waliwo omusajja
yajja muzungu era mu America yajja n'alyoka n'ayitayo mwami Kayanja oyo mu masuuti ge n'alyoka mugamba ojja kaplaying ngenda kaplayinga wano naye because audio naye mu video yamusabira I declare financial breakthrough n'alyoka amansuka eri bw'ati amakooti gonna wansi ku ttaka because of financial breakthrough. Onzijukiza bw'oyogedde katambi ako bw'oyogedde ku kyo kukiseeteza ekifo kiri ne nzijukira Omungereza billionaire Samuel Leeds eyafuna akabenje ng'azze mu Uganda n'afuna emergency medical care bwe yawona bwe yakomawo e Uganda yazimba eddwaliro gali kwoleka eritaweza Samuel Leeds, yes. Ono w'Ebungereza ssebo billionaire Samuel Leeds yazimba eddwaliro ery'ebitanda 62 naye mbadde manyi ogenda ku mbadde confusing nono yagenze for treatment cancer kuteesa oyo Samu Kuteesa yazimba church naye Omungereza Samuel Leeds billionaire ye yakwata sente ezimu ku sente ze nazimba eddwaliro ery'ebitanda ndoze bitanda 262 naye nga n'akawumbi tekawera ekiraga nti singa akawumbi kali ako Pastor Kayanja ke yasabye singa kawereddwayo kitegeeza amalwaliro mangi ge tuba tutadde mu kusenda obusenze ettaka. Kati wonna ngamba twogere ku church business mwami Omala ate nja kuleetera actual details like with figures with figures eziri mu machachi g'abalokole. Actually the money being spent mu makanisa g'abalokole actually to be exact ebitanda biri 64 bed. Yes, Samuel Leeds nenge ensimbi ze yakozesa etezasukka na kawumbi. Abannayuganda gogamba mbu olabeka oba olabika owakanya abannayuganda balina ebintu bye baagala okuwulira. Kwega Pastor Kayanja mu kusenda obusenze ettaka yakutte eddwaliro ddamba nga lirimu n'ebitanda na buli kimu. In preparation for burying for what? I hear you. So called healing? Miracles. Abantu balina ebintu bye baagala okuwulira era bintu bya njakulaga similarities wakati wa abasajja nina wana aka video kenjagala oplaying manya kenjagala okuzanyira. Yes, akalaga similarities enini oli gwe twogeddeko ne bana abasajja abamuleeta. Zanya mpulire. God's using you in great crusades, but He's going to use you in financial transactions like you have never known. So kanzirem. God's using you in great crusades, but He's going to use you in financial transactions like you have never known before. God is going to make you like Abraham, rich. Get over here. Oh my God, somebody. I want to greet you tonight here. Yakavidi yako osokunnyonnyola kikuba sikalabye kiki ani gwe yali asabira mwami Kayanja oyo edda mu 90s namuganga era kuwa obunabbi
Katonda andaze nti ogenda kufuna financial breakthrough. Get over here. Kakati omanye ekigambo get over here kitegeeza mu Luganda. Nga moyo atabuse yamugamba ngenda kusabira kati kanzibuunule. Get over here. Yagamba yitawo wano. Moyo mutukuvu. Omutukuvu yagamba get over here. Kati mu Luganda olutuufu omuntu wagamba ekyo aba akugambye yitawo wano. Mpitaako mangu. Aha. N'alyoka amuteeka yali tannamutuuka nako. Ng'asambagadde ali eri mu butebe. Ng'ani asambagadde? Oyo mwami Kayanja. Lindako. Ono omuzungu yali crusade bino byali liddawa mu Uganda, ebyo byozanyi byali mu Uganda, byali liddawa mu Uganda. Byali mu Uganda. Miracle Center wa sijukira naye mu 90s eyo kubanga yali akyalina muvubuka omulaba. Namugamba gwe ngenda kukulagula kujanguwa. Nagamba Katonda andaze ogenda kufuna financial breakthrough. Get over here. Mpitaako mangu abate namutukako n'asammuka n'agweri. Nalo kabanga amukwata mu nsingo ng'oli amansuse. Guys, what are you insinuating? This is ridiculous. Omwoyo wa breakthrough n'akumansula bw'ati. There is a problem. That is Holy Spirit, sebo. Mafuta ga moyo mutukuvu anointing yali esse. Tugende mu Bible. Ondageyo NFI because mu Bible bugaga bwa financial whatever nga bwagamba. Mpaayo omuntu gwe baali basabidde amaanyi ga financial breakthrough n'amansuka. Kyogamba ekitali mu Bible kiba tekyasobola ku happeninga lwaleero. Sikyentegeeza. Sikyentegeeza. Ngezaako kugamba nti extent ya finances and so kyobala tuzze tuluka okuva oli Benini we yagambye so siga. Yes. Bano bonna bazze boogera ku simanyanga ngenda kuwonya obugumba olina kuwaayo olina kuwa kimu kya 10 olina okugira bwoti. Everything is all about finances. Nze sinawulirako muntu agamba nti Katonda andaze nti waliwo eddwaliro gaggadde that is worth 5 billion shillings zandaze zojogenda okuzimba kitwale. So this is all about its business. This is what we're talking about. Kyobolaba njagala nkupuleyingire kano kampimpi akalaga similarities wakati w'aba n'abasajja. Ani naani aliwa n'aliwa? Tuze tugenda tukumparinga na Benihini. Benihini ne Pasaka yanje wibagatta. Kazanye mpulire. Some of you need somebody to do you good. In a week omuntu akuwe ku sente eziwe. Some of you need somebody to do you good. In a week omuntu akuwe ku sente eziwera. May somebody give you a lot of money this week. Omuntu akuwe motoka. May somebody give you a car. Akuwe ttaka, akuwe nyumba. May somebody give you land or a house. Tiketi y'ennyonyi ne visa. May somebody give you a visa and an air ticket. The Lord has spoken to people. Mukama ayogedde n'abantu. He has spoken to corners. Ayogedde n'ensonda ezimu. He has spoken to systems. Ayogedde n'enkola ez'enjawulo. Spoken to organizations. Ayogedde n'ebitongole. He has actually commanded them. Abalagidde. To give you money. Bakuwe sente. He has spoken to individuals. Ayogedde n'abantu. He has spoken to governments. Ayogedde ne government. He has spoken to wherever they are. Ayogedde nabo yonna gye bali. You are the chosen one. They will give you money. In Jesus' name. Bagenda kuwa sente mu linnya ly'Yesu ery'amaanyi. God is going to make sure Katonda agenda kakasa the assignment he has given you tikyakulagidde okukola is done kikolebwa this year.
guno omwaka you are building ozimba your home, amakago, your house, ennyumba yo, your business yo, and the kingdom of God. n'obwakabaka bwa Katonda. naye ndowooza ate akukonzanyidde it's raising someone's faith kubeera ng'asitula okukkiriza kwe. What's bad in that, Henry, really? Someone is raising okukkiriza kw'abantu abalala. I don't see anything bad. You know why? Chechiche nagambi. It is what people want to hear. Abantu bye baagala okuwulira. Somebody waliwo ajja n'emmotoka yo. Yes. Someone is going to give you money. Waliwo ebitongole mu gavumenti byennalabye ebigenda okuwa ssente. Waliwo ajja atambula ne visa yo yiyo. Yes. First of all, Mwami Omala, I don't believe in one of the things we nsikiririzamu ye pastor okunsabira visa. Mwami Omala. Iwanji. Ensi olaba tuli eno naye ensi ekyasinze yewaka. Yes, I know. Yewaka tewali muntu mu America asobola kugamba nti Uganda ng'eteredde. Bayokutereera, you know what I mean, nti ebintu bikola, systems are working, everything is set up, sente weziye emirimu weegiri nti twetaaga zino ensi. Mpozi nga visa ya kusoma na kudda. Anti kyembadde ngenda okugamba omuntu ayinza okuba nga visa gyayogerako visa ya kugenda bweru. So what you're insinuating it instead of okusabira ebintu okuterera mu ggwanga Uganda. Yes. Obukulembeze butereere nti abantu ensi eberenga yeeyagaza abantu nga tebafuluma kunoonya mirimu lukunkumuli. Yes, ebintu byenjagala okuwulira mu ssaala z'aba basajja. Then nja kutegeera nti I was wrong. Okusabira eggwanga lyaffe. Okitegeera, okusabira eggwanga lyaffe litereere systems. Okuba nti abantu tebakyagenda bweru kunoonya ssente. Okitegeera, lwaki olowooza migration yamu mu coffee time mu myaka gyamu 80s and early 90s yali etya? Kubanga omuntu yatundanga emmwanyi. Yes. Emmwanyi ye n'aweerera abaana paka ku university. Yes, family zaali zisobola zaali zeesobola. What happened? I hear you. So tosobola kungamba mbu there is anything, this is a miracle omuntu yafunye visa. Nti ekibuuzo kyolinga kyeweebuuza nti ku mulembe gwa Paul Milton Obote, Idi Amin Dada weeyawe twagobera abayindi nga Israeli ettaka balijja wano nga tuwola Saudi Arabia nga Singapore tubali maaso, Katonda oyo yatuvaako n'akyusa obwanga. Ezo sala ziriwa? Nti kaakati lwaki tuli baavu nnyo? Ezo sala ziriwa mu abo abasajja? Ng'ate n'emyaka egyo eddiini yaliwo. I hear you. So, why do I need a visa? Nga gwe pastor nsabira gwalaba ayogera ne Katonda. Eggwanga eryawolanga amawanga amanene kati lyerisabiriza. Otegeera. Nkufunye bulungi. Abasajja balinga kwegamba sijja gamba entegeera yaabwe, endaba yaabwe ey'ebintu. Bo balaba ebintu. Can you believe these guys? Waliwo ka video era kennalabye. Abasajja basabira Isirayiri mu lutalo. Service nziraba. Oyo mwami Kayanja yasaba Olusala General asaba ngagamba tukolimira emyoyo gyonna egiri e Irani tugikolimira egyokulwana Irani tubakolimira Isirayiri
Nindam akuketaga okusa. Nindam azije. Oh my God, abali ku Uganda inchali ne Henry. Sajja ali mu America yo naye. So konzire yagamba atya? Yasaba atya? Yasabira omwoyo. Emyoyo egiri Iran. The stubborn spirit egiri Iran. Tuyimusa Isirayiri emyoyo gyonna egikutte Irani gite. Bano abasajja bamanyi byogerako. Kwega Isirayiri erwana na myoyo. Okimanyi nti abantu bano tebamanyi byogerako. Okimanyi nti Isirayiri mu 2023 yasindika missiles egaza nekuba amakanisa omwali mwekwesa abaana n'abakyala nga temuli rebel n'omu. Yeah. Okimanyi nti this very year Israel yasindise missiles mu netta Abapalestine ababadde mu layini okufuna emmere. Over 50 people died. They are not rebels. Israel gye bali mu kusabira abo abasajja atrocities zeekoze nga they are not fighting rebels, they are actually directly hitting kids and families. They are not rebels, yes. These are not rebels. Ze muli mu kusabira kyekiraga entegera y'abana abasajja. What do they know about these wars? Ze basabira and they are siding ne Isirayiri. Buli kanisa njiraba amakanisa agasinga gategeka ne service okusabira Isirayiri. Do they know the atrocities bana abasajja ze bakoze during the war? Nti amunange omulokole nnyo naye ayina omuntu gwe yafumisa ebiso n'amutta. Kati fe abajja nga tugamba naye mulokole ono yabadde amukoze ekyo nga tudda ku sayiti y'omutemu. I hear you. You're spot on. I hear you. Inti tetusabira inti Isirayiri kukyusa nayo Netanyahu n'amajege kuba yegundi yakulira Isirayiri okuga nti bakakkane bakole batya nabo kuba netu ate aggression Isirayiri gyeteeka ku balala ate tugikyusa ne tulaga ziddawo standard nti ate gwe bakuba ye mulabe. Atrocities ze bakoze okutta abaana n'abakyala abatalina musango. Abatalina musango gwe ng'ovaayo ng'osabira Isirayiri eyo that was created in 1948. Gwe tusabira ajjayo mundu na byakulwanyisa bwe baba mulumbi nefe bwe batulumba tujjayo Saala. Ntegedde bwe njogera ku kiri ekyokuba nti abantu be baagala okuwulira bano abasajja tebaba waliwo agenda okuwase, waliwo agenda okujja n'emmotoka yo agikukwase mu ngalo, bagenda kugamba waliwo agenda okujja n'ennyonyi yo agikuwe era engalo zifuge. Oba okitegeera waliwo vidiyo nga Mwami Kayanja oyo yamwesibako kubanga tuli mu Benihini era. Yes. Yali seba ayogera ku Mandela. Mandela ffenna gwe tumanyi. Nelson Mandela. Yenga ayina bye tutamanyi. Nga ku Bulengire.
Kazanyire mpulire yayogera ki ate ku Mandela ino obuwaguzi oba prophecy gye yali amuwadde. Yalina ewantu yali ku gundi y'obufumbo gye yaliko. Kampulire kulaga teaching z'abaana abasajja. Kazanyire mpulire. 95% of the ministries which have divorced, they have not ended well. Another example that I can give you is Nelson Mandela. Nelson Mandela came out of prison. The person who really advocated for Nelson Mandela was not the ANC, was not anybody else. It was Winnie. She stood, she spoke, she struggled. Nelson comes out and they tell him, your wife did a problem here. And his result, listen, was to divorce Winnie. Guess what happened? Nelson couldn't even run for the second term. The people said, well, he was the good man. He realized to leave office. No, he didn't have the consent anymore. People said, if you can betray your wife, you can't be our leader anymore. The numbers were not there. Nelson had to step down. No, you didn't hear what I just said. This is another side you don't hear. Why did God say two will become one? These are words of God. And the real marriage is, brothers and sisters, the real marriage is because we were supposed to marry when we are virgins. Because every covenant is augmented, or I mean is consummated, especially marriage covenant is consummated when that night you sleep. Lindako omukulu yalaganga Nelson Mandela yalya muwini Mandela olukwe. Yes, yensonga lwaki banansi baagaana okumukkiriza okuddamu okwesimbawo. Can you imagine? Ye agamba nti Mandela we yava mu kkomera najja n'asanga mukyala we yabadde amulwanidde entalo abadde amuyambyeko eri ng'ali mu kkomera, but because baali baawukanye ebbanga ddene n'afunayo omuntu omulala n'asalawo Mandela there and then n'asalawo baawukane. So aba South Africa ne bagamba ono atasobola kubeera na mukyala we n'amudivorcinga yeetaaga second term. Katu tetuddamu muwa kalulu. This is what this guy is talking about. And they're preaching to multitudes of people. Babawa endowooza yaabwe. Ani atamanyi separation ya Mandela ne Winnie. Mandela yali ayagala nnyo okubeera nga ye enkola ze ziri kamu. Winnie yenge eribye nti abazungu tongere tubatte tubagobe mu nsi yaffe. Akyali radical. Okitegeera. Ye stance ya Winnie we yali. Nenga ye Mandela ye muntu eyandifuze paka we yandikooye. Naye ono omusajja agamba nti aba South Africa baamugoba kubanga yagaana okuuma obufumbo bwe. Imagine such information bana basajja gye bawa abantu ababawuliriza. Nkufuna bulungi. So gotolaba kalungi, there is no importance, there is no value, there are no benefits mukujja kwa Benny Hinn. Nali ngobereranga gundi oyo amajja ga Benny Hinn oyo nga abantu bangi bazze bawaayo. Era ne Equity nalabanga ewaddeyo $5,000,000, check ya $5,000,000. Nalabako abapoliisi nga bawaddeyo wa ssente mmeka. Waliwo awo obwana obwajjambu kids ne bawaayo $10,000. People have given money. People have given money.
towards this crusade. Is this gwolooza mundowooza yo mu bino byonna ebintu bye twogedde amajja ga Benihini Uganda egeetaaga with all the money that is being spent Benihini abantu kye beetaaga e Uganda era nti bw'osanga omuntu mu crusade n'ojja n'omugamba gwe soko gye kuba akaama ku $1,000 okuluteeka mu bizinensi yo n'okugenda Benihini tuli mu koona wali mu Kasagazi n'okugenda wali Benihini akusabira otwala ki are you sure agenda kulonda sala ya Benihini kizibu tasobola kugamba wawe tutadde amaanyi energy esinga tugitadde kuki ng'abo abasumba bwe bali Benihini omusajja afeze ensi from way back oyo nephew we yali akola naye yawe ebyo byonna ebintu bye baalinga bakola ani nephew we yani waliwo nephew we naye bamuyita him something yes yavaayo n'agamba nkooye bino ebintu bye tukola nedda nkooye ng'akooye okufera abantu okubuzaabuza abantu bano abasajja ebyamagero byabwe gw'oyagala kuŋŋamba nti because kyakyakayanja ekintu kyesinza okujjuza miggo gy'abalema n'antalabuusi bibeerawo wali mu maaso gw'oyagala kuŋŋamba nti Katonda mu kumutuma yamutuma ntalabuusi na miggo gy'abalema wali heap eri wali mu maaso that's it like Katonda yeeyo kwegamba yeeyo emu ye gye yatuma abo abasajja ekitegeera nkufuna bulungi lwaki tebafuna kubanga abo abantu bakimanyi waliwo ababawakanya yes or no e Uganda abakola ki abo abasumba bakimanyi nti ababawakanya e Uganda gye bali lwaki tebafunayo ababawakanya abo abali nnooni bagamba mwami wamala gwe nanyini Uganda ey'enkya nti ye jangu otubeereko jangu tukavaringe nga TV yaffe nga nayo ekavaringa naye naawe ey'enkya jangu otukoleko investigation we have allowed jangu because ne Yesu during the time nga aba lepers we bawonyezebwa it was tradition ng'olina okuddayo eri priest yes ddala okudda mu system ddala obawonye njagala bayite Uganda ey'enkya oba reputable oba naye stations oba journal or whatever yes badiginge from the beginning nti ono omwana yagambye nti okugulu kwe kwagira bwe kuti nti yameze okugulu okupya egumba tuddeyo paka mu kyalo okitegeera nti ono omuntu abadde deefu tawulirako yadde tuddeyo balirwana bagamba ki mu kyalo yes okay where are the documents eziraga nti ono omwana ddala abadde tawulira ez'eddwaliro muve mu bino ebya blind faith nti kkiriza bukkiriza towakanya musajja wa Mukama kkiriza bukkiriza no let's prove nga balepers we baali ab'omubayi tugende omwana gy'azaalibwa ku kyalo doctors reports to comparing ne
Of course, doctors' reports was duplicating our sajja because we're in a relationship nabo. Yes, I hear you. Let there be a reputable journal investigating miracles zaba n'abasajja. But you think they can allow that? No. Mu episode eddako tujja kumanya lwaki abantu thronging. Why do they throng abantu 10,000 nga balabye omusumba ava mu America, Bungereza, Nigeria, ava overseas. Era lwaki abasumba be Uganda babakozesa nnyo. I think that will form our next discussion mu episode enaddako. Okay. What could be your parting shot, sir? Semena wakutandikira. Obunabbi bukutteko. Abantu just betaaga kukola abakkiririza mu diini yaabwe buli omu kyakkiririzaamu. Kyobulaba nze bayira we nga maliriza. Nze omu ku bantu babirivingira mu mwoyo ani bamwita yeeyita bamu busibe. Ono pastor mutegedde. I like him. He speaks a lot of facts. By the way, oyo omwami bw'ojjanga toli open-minded n'otomera butomezi. Yes. Yayogedde. Yes. Tobikudde bwongo okugamba okay. Agamba ki? Nga si byako oyo omusamize talina kyatugamba. Oyo talina kyatugamba for no. Open your mind up. Okitegeera. Owulirize omusajja ono ebintu byayogera. Yes. Nga togizeeyo ntondo zammwe mbu tuviire ku musumba waffe. This guy speaks a lot of facts. A lot of sense. So ebisinga byayogera okkaanya nabyo era mazima meereere. Yes. Byayogera bingi. Not everything, but the majority of bintu byayogera. He's on point. He's spot on. Mukulu wange neyanziza. Yeah. Madini kugerera madini malala. It's very wrong. Era nga seeka weewalaba ebintu ebyamwokya. Okitegeera. Buli omu waali. Banaye buli omu waali. Waategeera Katonda we. That's it. Kale tetujja kusukkawo tunaakwatagana mu episode eddako very soon. Bawuliriza Uganda ey'enkya. Kansubire muggyemu ekyokuyiga. Tujja kubeera nga tukwatagana nate okwongera okuba touch ne mu olukuŋŋaana luno. What do we gain? Do you gain anything? Amidst the problems of poor governance, misuse of public funds, office, okubuzaawo bannayuganda, okubatulugunya, abamu battibwa. Why don't things change? Era lwaki tukoma buli kaseera tuddingana mu bintu byebimu naye ng'ate tetutakolinga oba tetukwata ku the real issue. Uganda twabaaki. I think I'll bring different people on this subject matter. Okubeera nga mwenna ndowooza mujjamu ekyokuyiga, abategeera mutegeere ate nammwe abatategeera ndowooza tubongere omukisa. Tomanya mwaka ogujja oyinza okuyiga. Kale atakumira mpeera batukumienza muzikulubaga nga Moses Wamala. I sign out.
enkya.